wali okimanyi nti oyagala kubeera musirikale lwaki tewasalawo n'osaba so lema kuba nti mwagala nnyo okwebikira mu kifaananyi ky'obusirikale naye nga mwagala tuvumaganya. Omukwanaganya wa poliisi n'omuntu wa bulijjo mu ggwanga Anatoli Muleetera aweze okufaafaagana n'abo ababeerimbikamu nga beeyita ab'ejjezibize kuba bano be baviirako okuvumaganya poliisi nga boonoona ekifaananyi kyayo. Wali okimanyi nti oyagala kubeera musirikale lwaki tewasalawo n'osaba so lema kuba nti mwagala nnyo okwebikira mu kifaananyi ky'obusirikale naye nga mwagala tuvumaganya. Ono okuva mu mbeera n'abalabula abadde mu lukiiko lw'ebyokwerinda oluyitiddwa bukubirira e Bulenga Gogonya nga lugendereddwamu okusala amagezi ku ngeri y'okumalawo obumenyi bw'amateeka obukudde ejjembe mu kitundu kino nga mu bbanga lya myezi 2 gyokka abantu 8 be baakattibwa ab'ebijambiya nga n'abalala batuusiddwako ebisago. Kwata omuntu n'amajambiya tumukube essasi butereevu afe. Olukiiko luno lwetabiddwamu ab'ebyokwerinda ab'enjawulo okubadde RPC w'e Kawempe Moses Nanoka, DPC w'e Wakiso Robert Katulamu, omwogezi wa UPDF ekibinja ekisooka Major Charles Kabona ne ba OC ba poliisi mu Wakiso yonna ng'abatuuze balonkomya abamu ku basirikale ababaliisa akakanja. Bagamba waliwo abeeyita ab'ejjezibize nga n'abalala beeyita ba crime preventer nga bano babatayiriza ku poliisi ne babajjamu ensimbi awatali abagambako kuba n'abasirikale ba poliisi babatya kuba babatiisatiisa nga bwe balina babaavu abayinza okubalemesa emirimu. Poliisi wogenda n'ogiwawaabira ate egendewo oyo gw'ogigwawaabidde n'ekuloopa ne tutuuka nga n'ababbi enzigi tubalina nga tubalabako n'obalabako nga n'enzigi bweziri. Omusirikale omu yatugamba balabyeko enzigi ekyo ekibinja tunaakisobola. Bongerako nti ababbi b'ebijambiya basusse mu kitundu kyabwe nga babalumba mu mayumba oba okubateega mu makubo ne babatemaatema nga batuuse n'okulaajanira ababbi bano bababuulire kye baagala bakibawe naye babalekera obulamu. Bakulu tutya kuba tetumanyi abatema batuwagazaaki bwe ziba ssente oba oliawo tuyinza okuziyiya ne tubawo. Bassentebe b'ebyalo mu muluka gwa Nakabugo banokoddeyo ebyo ebisibye obumenyi bw'amateeka mu bitundu byabwe nga bagamba nti poliisi ekola eggwayo n'etwalawo abakwatiddwa mu kkooti y'e Wakiso kyokka olutuukayo omulamuzi n'abata awatali kuweebwa kibonerezo. Nnyo ne musula nga mutunula ne tugenda ne tukwata abazibe emisango ne bayogerako nti oyo gwe mukutte mubbi ayina emmundu naye munnange nga tumukutte ne tumutuusaawo ne tukeera ng'agenze. Omwogezi wa UPDF ekibinja ekisooka Major Charles Kabona alabudde abeeyita ab'ejjezibizi nti anaakwatibwa wa kuvunaanibwa ng'alambuludde ku w'ejjezibizi omutuufu era n'asaba abatuuze okubaloopera abantu ekiko ekyo babakoleko. Naye Katonda ajja n'atula ku poliisi n'agamba nze nkola ng'owalizaawo tukumanyi. Bo ba OC basabye abatuuze bulijjo okubaloopera abasirikale abasiiwuuka empisa babakoleko. Kola patrol ng'ojja kuva ku poliisi ewuwo abasirikale bo bakuba amasimu eno mu field. Tulopera abana abasirikale abakola empisa embi. Ate kirala banayitwa agoba ba crime preventer OCs. Whoever we are going to get with crime preventers at your stations, you will be answerable as an individual. Afanda Anatoli Muleetera ategeezezza nti ba crime preventer bonna baagobwa dda ku poliisi zonna era n'asaba abatuuze nti bwe babalabako kussa n'abo abeeyita ab'ejjezibizi babatemyeko babakoleko. Tetulina LDU wabula tulina UPDF. Aba UPDF abo abamu abali mu bitundu byammwe bali wansi wa poliisi era bakolagana ne baki ne poliisi. Ku nsonga y'obumenyi bw'amateeka abakyukidde ng'agamba nti be babwesibyeko kuba bamenyi b'amateeka babamanyi naye babazibira olw'okuba nti baana baabwe ng'abawadde n'enkola mwe balina okuyita okufufuggaza obumenyi bw'amateeka mu kitundu kyabwe.